Omukulembeze wa ggwanga His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essuubi lya Uganda gwe tulinayo mu bitundu eby'ekawempe olunaku olwaleero era nga Pulezidenti waffe yalondewa bannayuganda ate era nga essuubi lya Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ali mu bitundu nno eby'ekawempe bannakawempe balirwedde nnyo okumwaniriza bannakawempe beeteefuteefu bannakawempe kye baagala y'enkyukakyuka bannakawempe kye baagala kwe butazza linnya lyabwe mabega bannakawempe kye baagoba ye NRM Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero challenge zibadde nnyingi omukulembeze wali tebaagala atuuke bagezezzaako okumukuba bagezezzaako okukola buli kimu ne President asigadde nga ali strong asigadde nga alina amaanyi asigadde nga amanyi kyayagala asigadde nga kyalina kyo option gyalina yakulwana President akikoze President alwanye President ataddewo etafaali President ataddewo embeera ey'okulaga buli munnansi nti tusobola ne wawaawo tebatwagala ne bawawo kino badde tebakyagala naye tusobola okuyimukiramu bw'atyo n'atuuka ekawempe mu labadaba style tweyanza President n'okutuuka okusobola ng'otuuse wano banange kirungi nnyo kiwa amaanyi kiwa vibe negataako ate owulira ebigambo by'omukulembeze mumwe wano nti tusobola okukyusa ensi yaffe singa tuba tumaliridde baganda bange abantu b'ekawempe mu kampeyini zino nfunye omukisa obasinkana emirundi 3 omulundi gwe nasooka obasinkana nali nze bawa bujulizi ku musajja ono Nalukoola nga bwe mumanyi n'okubalaga ekibali mu maaso mwaba mukuziza ne mumwola ne mumutuusa waali era ekyo twakikola bwe twali ekawempe ku 5 bwe twazeemu okusinkana ewa Mbogo nabadde nze balaga kizibu kye tulina nabadde nze balaga kizibu kye tulina ng'eggwanga n'okwongera ebbalaga lwaki buli omu alina okukola obutaweera okwejja mu mbeera eno era twasobodde okibalaga basebo ne banyabo newankubadde Council Nalukoola ng'omuyivu abadde ekizibu kya Uganda kitunza mu bintu 3 obwavu endwadde n'obutamanya netukiriziganye nti ekizibu kya Uganda essaawa zino kyezingira mu kintu kimu bwe buli bw'enguzi bwe bubbi ate nga feesi y'ekintu ekyo bamuyita Museveni bekikamya nga yekaliisoliiso wa gavumenti yazze nakunyonyola ekizibu ekiri mu Uganda si lwakuba tetulina sente za nguudo si lwakuba tetulina sente zisasula abasawo si lwakuba tetulina sente zisobola kuteekawo nteekateeka buli muvubuka nakuno mulimu zonna weeziri naye bekikamya yageze mu maaso n'akusomesa nti ekizibu ekiriwo ffe 49 n'ekitundu tuli 49 n'ekitundu naye ffenna sente zaffe n'obugagga bwaffe bawambibwa abantu emitwalo 35 abantu abo emitwalo 35 ate si be bafukufuka wabula bakozi bakozesebwa akagulupu k'abantu emitwalo 3 n'ekitundu bano abantu bafaanagana bano abantu bava abantu wamu bano abantu boogera olulimi lumu bano abantu mubamanyi ekyo ne tukivaako ne tubanyonyola ebizibu byonna Council Nalukoola namaliza nga tuwulidde byagala tukolera mu Parliament erwale ne tugimaliriza ekwata ku muweereza wa gavumenti weesale okutuusa ko twamuwulidde dda olunaku lwaleero basebo ne bannyabo mumaze otulaga obuwagizi bwa Nalukoola mumaze otulaga nti kano akalulu mwakawangudde dda kati kyekinkomezaawo kubanga ne bwe sandibaddewo nga bwe saabaddewo eggulo mwakuŋŋanye bannayuganda mwayongedde okulaga ensi nti bino si bya Kyagulanyi bino si byani wabula byammwe nga mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lwaleero njagala njogere ku nsonga 2 oba 3 zokka ensonga esooka ekizibu twakibalaze era ne mumanyi twakuŋŋaana ffenna tugyewo ekizibu ekyo namba 1 tukijjawo tutya namba 2 tukijjawo tuzeewo ki twagala obatwala mu Uganda empya efaanana etya namba 3 kuno okulonda kukwatagana mutya neyo mission gye tuliko kati ekisooka baganda bange bino tetwajjamu byakunyumirwa bunyumirwa ekizibu kye tulina gwe ekikuumye ng'oli mwavu n'amagezi ago g'olina ekizibu ekikuumye gwe
ng'oli mwavu n'okusomako noba ng'ovuga boda ne diguri yo noba nga buli muvubuka ategera mumwe anoonya visa evaawo wano kugenda Bulaaya. Ekizibu ekyo tugenda kijjawo kite twagala otereza. Number one, bwe tubagamba okubatwala mu Uganda empya, baganda bange twagala bategeeza twagala kutwala buyinza bwa ggwanga tubukozese ebituufu kubanga Museveni ne banne obuyinza babukozese bikyamu. Eyo nno y'ensonga lwaki neesobolayo okubeera pulezidenti w'eggwanga era mwebale nnyo mwanonda era buli ggwanga wano n'akatwetolodde wadde Museveni yeewaŋŋamyako bamumanyi ye muyeekera bamumanyi pulezidenti omutuufu yaani. Naye ekyo tekimala. Singa twakola kye tubasaba mukole, singa twakwata obukulembeze bw'eggwanga Uganda eno, singa nze gwe mulaba afaanana nammwe omu ku mmwe amanye ebizibu byammwe munnammwe alumirwa bye mulumirwa, singa nze pulezidenti w'eggwanga. Singa nze ntudde mu ntebe eyo kati tekikomaawo ono Joel Ssenyonyi singa kati prime minister mulamba, singa tatuula eri, singa tatuula eno, singa sijja babulira bifo kibibandi badde mwenzo batta. Naye kikye twagala okukola basabo ne banyabo, twagala okuggyawo obukulembeze obw'ababbi, obukulembeze obw'abo abantu abatali ba generation yaffe abatunulira ensi ng'akantu ak'okubbamu obubbi. Tuse obukulembeze obupya, obukulembeze obwo si bwa pulezidenti yekka. Yensonga lwaki tukwatagana ku buli tuteekewo omukulembeze omulala nga temulina Museveni nga mulina ani, nga temulina Nabbanja nga mulina ani. Naye nga twe tunuulira baminisita Museveni baleeta okulaga nti ye bibye byakubba. Baba takuleetedde Moses Ali akuleetera Balamu n'obwa Balamu bwe. Abaffe mwe musuubira mutya ensi okutegeera nga abawi b'amagezi, abawi b'amagezi mubamanyi. So eyo y'ensonga baganda bange, twagala okwata obukulembeze obwo tubukozesa eki wano we muli. Wano we muli mu abaana abamu muzaaliddwa muno mu Kawempe, naye obeera n'ekibangirizi nga kino ng'olina obusobozi n'ogenda n'oleeta ebintu oyagala kuleeta okole wa Kingbe, oba toli omu ku bo bajja kikulemesa. Tosobola kugula mmotoka n'ogireeta oba olina obbaguliramu ey'okubiri. Abavubuka abato n'abakyala abato mu abasuubuzi mulaba omusolo gwe baba binginika. Bwe mubeera n'ettaka ewammwe bamekinga shuwa baliyuzaamu batwaleko ekitundu baba tebalitutte lyonna. Mumbuulire baganda bange, bwe mugenda eyo gye basaba emirimu boogera lulimi ki? Mumbuulire baganda bange mwe abasomye ne mugenda ne mu training baani mwe abali mu magye kuba mmanyi wantu tulinawo n'abasirikale bwe akoma ddi okulaba omuntu ava ewammwe nga bamupromotinze bwe mu training bali ne babapromotinga ne mujja ne mubasalutinga ninde? Genda otambule Uganda yonna ba DPC bafaanana batya boogera batya. Kati twagala okusawo Uganda, oba oli Muganda, oba oli Muteeso, oba oli Munyankole, oba oli Musebeyi, nga mwenna mwekanakana. Kino kye mulaba wano, kino kye mulaba wano ye Uganda empya. This is the new Uganda that we are talking about. A new Uganda where you have Namboze sitting on the same cabinet with Ageno, sitting on the same cabinet with Abubakar Kawalia, sitting on the same cabinet with the Nubian man, sitting on the same cabinet in Lewis Omunyolo, sitting on the same cabinet in Nandalukolo Muganda Musiramu, sitting on the same cabinet Tetwagala mu Uganda. Museveni atukumide mu mbeera eno kubanga bo bemanyi bokka tebamanyi kitono generation yaffe twakulosingaza amawanga bakyali baffe mawanga ga njawulo kufumbiriganiddwa bizinesi zokola ffenna eyo Uganda empya. Buli obusajja obusosoze tulina okugoba mu ggwanga. Baganda bange njagala mbabulire, lwagenda ewammwe mu kyalo n'olabanga enguudo ngambi n'ogamba Uganda Katonda yagyerabira. Katonda teyeerabiranga ku Uganda baganda bange, yandibadde tasula baana be nga ffe. Katonda teyeerabiranga ku Uganda. Njagala obategeeza nti sente ziddibwa mu revenue zokka mu mwaka trillioni 10.
Trilioni 10 ezibibwa ezo sente betugamba zibiani muganda wo mwana wo sengawo mupereka ye mabuzi komera ezo sente katika mbabuli baganda bangate bino bya ddala mu Uganda yonna sigamba Gomba sigamba Nakapere Byongo sigamba Busoga sigamba Teso naye mu Uganda yonna sente zezibibwa betugamba tezigenda kuddamu kubbibwa zisobola buli luguudo mu Uganda ne lufuuka lwa kolasi mu myaka emeka bino byembagamba sibiroota baganda bange tetwali tuwaddeko Dubai obuyambi nze gwe mulaba ntuuseeyo manyiga namawanga begakulakulanye tusobola okukyusa Uganda ng'emyaka teginawera 5 nga tolina kuva mu Uganda kugenda kuba kyeyobera ewambe gyobeera kati mwe abasinga muzaalibwa muno ozaalibwa Kungu ozaalibwa Seeta ozaalibwa Bwa ozaalibwa Kulambiro kikino ekibadde ekyalo kyammwe si musango gwogwo kubanga waneruwamu ekyalo ekinja kyammwe kiri wali naye enguudo tebazikola okuleka nga bamaze kweguza oba kuwamba ttaka eriryabwo naye bannansi tebakwetaaza kintu kyonna kola bukozi luguudo luyita we kimumala eno population gye tulina yesinga okubeera n'obwongo obwogi eno research yansi yonna Ugandan population is the most enterprising population twetusinga okuyiiya mu ngeri y'okukola sente tobola bagavumenti yaffe tulemesa buli kinakulakulanya omuvubuka ne bakisako omusolo oba ne bakijjawo bajjawo Facebook kumali mutambuliza internet bakwata sente z'omusolo ne bazispending nti bayisamu keba ya internet omusajja bagenda okola internet connecting abavubuka bagenda kubuuka batujjeko ne bagisaako omusolo. What kind of nonsense is that? Baganda bange gana amawanga genda ke Kenya olabe nti ne bw'obeera na kasooli wo wano ogenda bugenzi ku train station nodda mu train mu ssaawa eziddako ebiri oba esatu obeera ggulu oba obeera Arua twaliina bino ebintu nga tulina train Criss Crossinga ngenda Kabalole ngenda ne wamwe mu kyalo training etuukawo oŋŋamba otya nti tulina abavubuka abato nga mmwe tulina ensengagga tulina amafuta tulina golodi tulina buli kimu mwana baganda bange njagala mbabuulire okuva n'olwaleero mu abantu b'Ekawempe tandika okwetunuulira ng'eyali mutabani wa Haji naye nga Haji yafa falo omu nabba ekyapa kyammwe naye nga mmwe bannannyini ye mmwe bannannyini ba wano naye tulina okukwatagana ne tufunya n'ogwengulu ne tutaasa wano. So ekyo bwe kibeera bwekyo baganda bange tulina okukyusa ensi yaffe buli kye twetaaga okukyusa ensi yaffe obeere nga tova wano tukina nebe tuba tetufungizza tugenda kumaliriza nga bwe bikusukkako olina kulinnya munyonyi ogende Canada ogende Buwarabu ogende America tetugenda kuva wano kuba ne bw'onoobanganguka tebajja kuzikayo ojja kuvayo okomewo. Bino mbibagamba baganda bange nduke ku nsonga eddako nti kati olwo tukole ki? Olede mukimanyi nti buli kye twetaaga tusobola kikyusa. Baganda bange olunaku ne lukeera ku makya lumu bwe luti nga Museveni tumugye mu buyinza tutandikirawo okusevinga bilioni 2.5 buli lunaku. Oyo musajja oyo omukadde gwe mulaba buli lunaku gwenga omuwa omusolo omuspendingako bilioni 2.5. Museveni tumusaamu milioni 12.5 buli lunaku. Kati lwaki weebuuza lwaki afuna sente zigula baganda bo? Baasi zakeddeyo waffe Magere ziyitamu muli ghetto banoonya abo bafeeriya abalemesebwa bamugamba muno tula mu motoka waliwo ekyebiri waliwo n'akaveera waliwo ne t-shirt ya yero. Namaliza ng'akozesa abaganda baffe okussawo ekifaananyi ekiri feeke tidumwagira era tusiima ennaku kakati tuliziganye okulonda kwa Nalukola kuyingira kutya mu nsonga eno.
nayimirira bulira bulungi wano nayimirira waffe ekyaddondo nga nzize nga Museveni tannabuuka ne mbagamba baganda bange kati ssaawa yakutaaninga twefuulire ono slave master tumuwunzike era kyenja gwagala bagamba kati nti okulonda kwonna lukola kuzanya paati y'amaanyi nnyo namba 1 abadde asobola obikola bino byonna nga looya naye abadde talina kyepe yaba MP ng'alina watasobola kutuuka alina byatasobola kwogera naye nalukola mumulabye mumugezesezza singa mukeera kumakya ne mulonda nalukola mugenda kuba mukoze ebintu bino wammanga nambe mugenda kuba musindikidde Museveni message nti gwe wano tolina kyotugamba nga bwe twakoowa ebiseera byonna ne kakati bwe twakoowa mwamugoba mu 2021 twaleeta candidate nga sina looya kyali watwese girinya naye nga mumanyi yayimiridde ku mazima mwamuwa obululu emitwalo 4 eyamuddirira yalina kasanvu NRM bafuna kakaaga nalukola yakubuzizza ki ekibalowoozesa nti abo bwe mwava mu 2021 ne muwamba abantu baffe ne mutta Zebula ne mubonyabonya abaana baffe bonna lwaki mulowooza mbu kati ate tweyongedde okbaagala butuyinza obbawa obululu obusukka 10 naye ebyo byonna okugenda maaso baganda bange imwe tetusobola bagamba bugambi tusobola bakulembera bukulembezi era njagala tutwala omukisa guno okwebaza abakulembeze mwebale nnyo tukulembera baganda bange mwebale nnyo tukulembera Secretary General mwebale nnyo ba MPs mwebale nnyo mwebalire ddala ba mayors ne ba speakers ne ba councillors mwebalire ddala okusingira ddala nalukola webale kwewaayo muganda wange n'otukulembera mu kana akalulu k'ekiyeekera webale nnyo webalire ddala ate webale butakiriranya abasajja bano n'obabulira amazima kati mmwe bwe munaalonda nalukola mujja kuba mutuwaddeyo Kyagulanyi omulala mugenda kuba mutuwaddeyo Ssennyonyi omulala mugenda kuba mutongedde Lubongoyo omulala mugenda kuba mutuwadde Waiswa Mufumbiro omulala mugenda kuba mutuwadde Nubyaniryo omulala yemmwe betujja ne tusaba ne tubagamba bannange ono tumupepese mumuwe ekibuli bannange muwe nalukola ekibuli mumuwe amaanyi ajja kukola ebyannaggwano kakati olwedde sigenda basaba akalulu manyi mugenda kawa nalukola naye kyekiddako baganda bange bano abasajja beesomye okubajooga beesomye okubalinnya ku mutwe bwe twali ekalwempe bwe twali ku ttano nabagamba nti tebayinza batiisatiisa abo bajja nti nezo drone muzira bazizze wano naye nga 14 mujja ziraba nga zivuga zigenda nga bibalemye bwekityo bwe kyali mu Arua musobolera ddala okubastopinga batiisa ne mutabatya bannange njagala obbasaba muveeyo mulonde buli muntu yenna eyewandiisa ne bwaba mukwano gwo wakiri musindikire transport omukadde mumuyamba agenda alonde bwe mumala okulonda temuvaawo nalukola kibagambe nange nkikkatiriza Museveni bw'agezaako babbako obwa MP munondeeyo obwa president tulina bakakasa nti ne bwe banaatusiba ne bwe banatta baganda baffe ne bwe banaakola ebikolobero tetugenda kukkiriza twabakyawa twabuuka tuli free tetugenda kubeera baddu bammwe busajja mmwe tekigenda kubeerawo baganda bange muveeyo mulonde tumanyi bulungi nnyo nti electoral commission bayongeramu abantu emitwalo 3.5 naye mumanyi abo abantu bagenda kulonda ani ate oba n'abapoliisi bennyini balonda ffe ate oba n'abasirikale baate babalaba balonda ffe so mbasaba muveeyo mulonde basebo ne bannyabo ate temulonda bulonzi kugenda waka londa tewali tteeka likugaana kuuma kaluluko muteekewo embeera atumulenga kapiso ke kamu oba bubiri bw'anaamala okuba omuntu omu naye tajja kubaawo ajja kutambula agenda abaleke bwe
sawa embeera bana abasajja bajja baleka baganda bange bebasawo embeera slave trade yagwawo bwe twateekawo embeera colonialism yagwawo bwe tunateekawo embeera dictatorship egenda kuggwawo. Njagala okumaliriza nga mbeebaza nga neebaza abaana ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo okubira aba foot soldiers engalo ez'amaanyi. Njagala n'okusaba mwena basebo ne bannyabo buli omu asobola eyo afuuke foot soldier. Lumongo yakibagambye okutandika n'olwaleero era nange olaba bwe nyambadde yunifoomu yo gikweke kati tutambule nga basibiriyani tutambule nga baki tutambule nga basibiriyani nga tubalimu kozesa essimu yo buli wamu bagenda kugezaako bayinza n'okuleeta omuntu nga bamwambaza kanzu nga bagasulemu obulu mukozesa essimu zammwe muteekewo embeera Museveni bakuwaana genda okwate kalulu kaffe naye tete temukyogera mu bwogezi muteekewo embeera mutaase eggwanga lyammwe mutaase kawempe yammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale nnyo mwebali yadde abasibo ne bannyabo mugende tulonde mudde waka nga muli bulungi ogambe maama ogambe taata ogambe buli muntu yonna gw'oyagala agende alonde ate akuuma akalulu tulangirire Nalukoola kati bagezeeko ate okuzoganya ekinaddako kinaddako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power! People power! Bannange tukeere nnyo kuolwo tukeere nnyo tukeere nnyo tukeere nnyo tukeere